Naye musajja ndabiridde. Akulabiridde olabika bulungi. Naye nawe tulabika bubi. Ondabye? Ataddeko akabiri. Musajja atulabiridde. Bizibiti. Mama simuletedde ya 3 nawe 10 atulabiridde. Muli bizibiti mulya. Tunangira utandisa nawe ebyama. Si bizibiti. Ziba zize. Bizibiti. Bizibiti oba si bizibiti nze kastampa. Biba bizibiti. Katodo kimulemerera okumaliriza nga akireeta ewaka. Nebunga tetwabigusa nnyo yalese keeki. Nasali. Ensonga ezitakwatako ziveeko. Nawampise nasali. Wakizanya ne kiggwa. Kema. Ndeka. Kema. Ensonga ezimu z'otalina kubanga oyogerako wano. Ne naawe Kema kakati nze okubuulira ku nze munne yalukujja. Gwokola ekintu kimu kuntaasa. Ky'omanya wantaasa. Naye baaba. Taata enjo yali anzise. Kali kakutuddemu. Taata enjo yali anzise. Osanga Josephine. Namulese naye naye tamanyi kukukola sayi. Okitegeera. Tongamba mbu watuukayo waneno n'akuwaayo. Ani? Josephine. Hata mpeeyo yo gw'olaba. Kisiru. Yali ampaddeyo. Taata enjo yamubuuza mwennyini gw'alese keeki nti keeki. Sirina keeki gye naalese. Okitegeera. Mu bufunze ng'alinganga atagiraba nawo. Ate yali agirabyeko. Kuba nange kale namugamba bugambi. Nti jangu nina kye njagala okukola ki? Ontaaseemu. Yokera ate ne maama takwatagana naye. Na Josephine. Naye wabula nno ne maama ayina engeri gy'asosolamu. Naye osanga ebigambo bye watuugamba maama anaakyuka. Olaba gwakyuka. Wallahi nze byankwatako nnyo. Olaba gwakyuka Nasali. Nabankema, bukyoyogera naffe ebyo ebigambo okolo byankwatako nnyo. Nendaba nga gamazima kyetufa sikiraba. Nenga tulina okukwatagana kati nga wantaasa. Okitegeera. Wantaasanga mukazi munno kwaba ne mbooluganda n'ontaasanga mukazi munno. Nze waliwo wegiwunya nga nnoonya engeri gye ndivaamu nga sigiraba. Ne bwe tuba tweyambagana bwe tutyo. Tusobola nawe ettambuza embeera. Nange Nasali tomanyi tewankolera. Era naye maama ng'akugoba nengamba maama ate kati Nasali akugobera ki? Oyo maama naye yeekuulako wayaani gw'atagoba waneeno. Gwendetedde ssente ate ye yeegiraagira. Ssente sizitegedde. Afande yampayo akakadde. Osembukidde mu emitwalo 3. Nompa emitwalo 10. Maama naye mbadde nnyo n'omuwa. Naye tonazinkwasa ndi mugoba naye tonankwasa ka ssente. Kema waneeno gwotera okuwa maama ssente. Kakati nange lwenfunyeyo mba nina okuyamba n'enkola ki? Maama naye nina omuwa ssente. Ate kati n'ekirala naye maama alinamu ka pressure. Anga kivula muwaddeyo n'anga ssente n'abanga agula eddagala. Nja kubanga muwa ennaku zino siri bubi nnyo. Yogera n'afande. Ngenda kwogera naye era kyagenze. Nsubire ebintu bya ddala. Ebyaki? Ebyo n'afande. Nina gwe naggambako oli kale lwakuba nze mwagala naye weebityo nga w'obimanye tamuka. Mwana wa maama ngezaako okubeera serious. Naye ekizibu kye nnafuna buli ddiiru gye ntega gye bagwamu. Nina omusajja mwagala naye bwe ngezaako omwezza tutereere nga bangwamu kale ebinatereera bulungi naye nga nkiwa bijja kutereera. Tombadde kafo. Omanyi wonsangidde awo. Mbadde njiri nkola ki? Badde njogeramuko ne maama. Alina byaŋŋambye. Alina akagambo kaŋŋambye. Bifuna. Nti akula yaloga. Era munange weekyotinga. Mwatandisa okuloga ne maama. Tukade tunyumyamu bunyumya kati nga woŋŋambye. Naŋŋamba akagambo nti akula yaloga. Nasali wakula. Diiru zifa. Nze nkubuuliddeko nga muganda wange. Kema sijja kulimba oli omusajja mwagala. Naye nze saagala kuloga mukazi we. Anagenda tuloge mukazi we naawe. Loga musajja lwaki ologa omukazi mulo. Nene omukazi osobola mumuloga. Wali kitasobola. Kema onzikiriza ndoge omusajja. Nze bwe byatuuse ku musajja mukwano. Sorry. Nenga Kema okkiriza omusajja muloge. Okubona oyagala kuloga ne mukazi. Omukazi saagala mulogo, omukazi saagala mukwatako saagala nakwata ku mukazi. Utaloge mukazi agenda sigala akutawaanya. Omukazi taninaako buzibu kuba ye nga ye kale tanninnyirako mu ddiiru zange. Ne bana bamwetoolodde. Waba takulinnyirangako mu ddiiru. Awo osobola omwesonyiwa so singa bana abajja batunga. Ne mwana gwagenda n'oyogera ebigambo. Ne nga muganda wange leero alimu ebigambo by'amakulu byavaamu. Wabitwala. Tugendera ku byange. Buli kimu kijja kubeera bulungi. Tugendera ku byange n'ebyo. Kyenkugambyeko kirowooza. Kwa kingambye akula yakola atya? Akula yaloga. Era mugenda kumutwala ne maama kuba nkitegedde akula. Akula yakola atya? Ate yakula yagenda mu town. Yagenda mu town. Nanti omanyi okula obeera olina bungi. Omanyi bw'obanga okula oyinza obutamanya migaso gya kugenda mu town. Naye bw'omala okukula w'otegeerera nti
olina okugenda mu town olw'ebizibu by'ensi eno olina okugenda mu kibuga okole ki yaolako kyoyiiya nvuddeyo bulungi osiibye oti osanze nno ndya kameroni oba nkuweko tuliire waneno kale nayanze kamuweeyi agambye kakweyo kankolereeyo okay muli mutya kulikayo ye bana kulikayo nvuddeyo obuddeyo bulala mbadde nkyayina abantu beekalakasa mu kibuga eyo maduuka maggale kati abantu beekalakasa kati mu kibuga onoonyayo bakibeera ku bizinesi zaabwe kati tuli eki bali mu kwekalakasa antikukubirayo tiyagaasi anti kati mwe kye mutamanyi nti ate abantu we beekalakasiza fe tufuniramu lwaki ebintu biba bya bbeeyi kubanga jjukira amaduuka maggale nemufuniramu awo amaduuka maggale kati okufuna ekintu eky'omutwalo tukitunda egi kitegeeza abaawo nga muggule abayina okuseera ate tutunda ddiiri zonna zijja tugaddewo enaku zino olinamu kasente si kyekyo kyeŋŋambye bebakola kati takitegeeza leero zye zaakoze n'ez'abanne eza leero ziganye genda kyogerako olwayo tubadde tuggulawo amasasi ne gakuba tumaliriza tugaddewo olabanga aluddewo naye nga genda byogerako kuba olina kwoyogedde enaku zino mwe mukola eno mugijjeewo eno wagijjeewo wagiguze nakulabye kawempe ate kawempe nga noonyayo nje kawempe togamanye shopping kawempe waayo gyagula ebintu bye eza kawempe ziwooma nnyo ebintu byange bigula mu owino kyekyo kimutwala ekawempe ate okubeera bino ebintu gye bituukira ekawempe era obeera okufuna watermelon eri fresh olina ogenda kawempe naye era tokyalina waliyo ziri fresh nange nagaye kangende mbyereere ate sente zibadde zirabika kusente kasita otandika okwogera ku ssente ng'olwo atandika okubyejjamu naye nassali nabankema ennaku zino baka oyinamu ate ninamu nno ndaba gy'olaga nno mukazi munnaa alinamu banaye mbadde ensa oba olina munange mpa ku ssente ate nga ye asiibye wano waka gwa mu kibuga gwabwe batuwa ku ssente kale kambalake mulungi omunyumya ne munno wakimanyi babadde bagenda tusanga nga tujoboja anti ojegera naawe tomala kuko unoyogerera waggulu kunkolera sayini nze jjukira ntunudde eno nyumya naawe tokola nange ndibuzaabuziza mbu yagenda mu tawuni naera omuntu yenna agenda mu tawuni mbeera akola yagenda mu kati tabikubuuze ate nga mbuuza biwe ate gwagenzi wakubadde otandise byonoono mbondabika ennaku zino nninamu olwokuba ogenda kumpa obutwalo bw'ekkumi tujja byogera nga avuddewo afanda akomawo esaawa yamanyi njagala genda kuyita ku station nti mpe sente za KFC ndaba obudde bugenderedde weta ate njakomyewo naye obudde mbadde manyiatandika okubeera bizi ogenda kufumba sigalawo bwomu mukisenge ate mukisenge ogenda kukolayo ki omwami wange akomyewo gyogenda ofumbira emmere mbadde manyi ogenda sigabaza agenda kufumba kyobola mbaye kati omuntu agenda atandika okubeera ku bizi omwami akomyewo kati bwe mukabeereko bizi naye togira nnyo genda oba ogenda watermelon ogende ku station asiga ngenda ku station nkyaliwo okwo ngenda kufuna benjira nga nkuyambayambako manyi njagalagana ne maama oyo gyabadde agamba ogula obuteeteeyi kumpi era yamanyi munnange nenge naabugulirawo obadde ogambye kwogenda okole ki genda kuwummulamu nga ki ekikuwummuzaamu naawe emisana genda kubeera bisa ate enjegere gyakomyewo kankole ki kangende mubeesebeese ogenda kukola ki ngenda kufumba mmere ate weemenye engeri gyendiwo kanzi gyenfumbe nange nassa ati basa agenda tufumbirako ngenda kufumba leero kakati ndowooza katukole bwe tuti nze nga bwenfumba bwogende wabweru oba osiimule kabalaza kabaza tebakasimula nakasimudde tolabe nga atukula ate okusprayinga kale ku bimuli bireme okuleeta ebisaani bibeere nga birabika bulungi genda osprayingeko neyabikoze yabifuuyirira kati katukole bwe tuti nze kanfumbe bwenga wokamula juice mu fridge mwali wamu ani yamukamudde babaza akola emirimu gwe mbabazi yakamula juice ennaku zino waneewaka mulimu akamula abaana buli kimu yakikola babazi yajja kukola omulimu gwagutegeera bulungi kasita akola byeno kati omanyi kyogwakola
genda ogolola essaati za taata enjo n'empale nze nga wemmaliriza ebiri eno bwembabazi weefudde akola nnyo emirimu genda esaati nazigolodde ngoye zonna ngolole ani yabikoze nze gwe buli kimu gwakikola nze nabikoze genda wabimaze obikola genda okufuna ebyokulako eyo wabweru nabankema kati ogenda kunsalirako obutungulu nfumbe abula Nasali nesonyiwa munnaye nze kugabe ngenda kwebaka weebaka biki yakomyewo tugenda kuwummulamu omuntu taawummuleko ate kugabe tugenda kuwummulamu oli omusajja ali eri yeebasa ali mu mirembe gye gweyagala mukimayi tubwabeera amalina okulaba waddala yeebakidde bye Nasali omala okukola ki kebera ku taata enjo oba awummudde Nasali fumba emmere oba onaafumba nabankema kiki ani agenda okunsalira ku butungulu Nasali wewadde omulimu gw'okufumba sala obutungulu ofumbe emmere nze nsobola okufumba naye obutungulu nedda mbabazi jangu gwabakola mbabazi wuyo kajja kuyambeko nze ngenze kuwummulamu naye omuntu ngaalabye tonyamba bireke nawe nja byefumbira bwebaga esobola kufumba nga tonyambye obutungulu buli wano awo ye omuntu ngaalabye twanafuna ku mirembe wano mbabazi obajja ofumbe mbabazi jangu ofumbe kale waata nze nja kutabulamu kale kankuwaatire anti kati beera wano waata nja kutabulamu oba ogira ofumba enva nga bwe kanjira nfumba enva oba mpatireko ebweru waata wabweru Nasali okola ki mbabazi abadde ki agenze okuwaata agenze kola ki kuwaata nfumba obadde olingiza ki mbabazi ayiseewo agenze wabweru kuwaata mbabazi ayiseewo ye nabantu bamagamaga lwaki weesonyiwa munno nabadde nagobye nakugobye wano nabatema nakudifendinga sina kyenkoze nga nasazeewo mbisirikira ebintu kati kangende bimugambe bimugambe mama nedda mama nsanze ngenda kuwaata nga ngenda kufumba nga mbabazi awaata bwoba wasazeewo okufumba yitawo ogenda ofumbe yitawo mangu genda ofumbe